kwete manyo mingi kuba biswaza bagwe wali bakubudemu kulikayo mukumulamu okw'omukwano ndowooza olabye nti Delta TV tusukawo abalala bwe bakoma ffe we tutandikira okyagendera ddala maaso ne programu njagala nga bwendi nze Jackie Jana ogikutuusaako nakugamba nti tuli ku mutimbagano gwa Facebook batuyita njagala nga bwendi Delta TV gy'oba otusanga gilikinga page eyo teekako kyoyagala commentinga nsindikira message wabula ku programu yaffe eno kubanga yange naawe so giwabuleko tusindikire messages ezo ku Facebook ate mu maaso eyo tujja kubeera tujja live ku Facebook tujja kubeera tubabuuliranga nti leero tugenda kubeera live mu njagala nga bwendi so gwe ayagala okutuwa ebirowoozo byo mu show zino mmwe abadde baŋŋamba nti bannange twagala okuba amasimu mugumiikirizeeko tugenda kubeeranga live ku Facebook ng'osobola okutuwandiikira n'otubuulira endowooza yo ku ki ekiri mu ddiiro ku bizibu ebiri mu ddiiro gwe n'otuwa endowooza yo naye tetunnakitandika tujja kubabuulira nga tukitandise tuze mu segment yaffe ey'okubiri nga muneeno tugenda kulaba ebizibu by'abakyala baneeno ebyokubiri naye nga tetunagenda mu bizibu by'abakyala ebyokubiri njagala okujjukiza nti 29 Oktoba tulina akatijjo ka Delta TV n'abawagizi the Damage Red Carpet Literal waneeno ku Club Ambiance mojja okutijjira nange ntijje naawe otijje ne Sharita otijje Katongole naye atijje naawe Red Carpet etandika ku saa 11 zennyini tugenda kubeera twejaga tugenda kubeera tulaga engoye emisono theme color bakugamba nti red blue ne white colors za Delta TV logo ya Delta TV erimu color ezo so color ezo zitunuulire ezo color zojja okwambala yambala emu oba bbiri kuzo ate olunaku lutuuse nze mbala bubazi wabula ennaku meka 5 wiiki mwezi simanyi naye nze mbala ennaku zituuse mukwano tewenyooma tosigalira waka nawe jangu bakulabeko mu byafaayo nti watijja ne Jackie watijja ne Sharita watijja ne Sherry Matovu watijja ne Katongole watijja ne Suzani ate jukira nti mwe abawangudde ticket mukwano mugenda kuzifuna gye bujjako eyo ate gwe atanawangula ticket fuba nnyo okuba essimu mugolokoka kuba essimu mu Sambagala kuba essimu Megadose kuba essimu mu Music Kawowo genda olabe embuuliriro okuba essimu owewangulire ticket ate nga toweerabira nti tugenda kuwa ebirabo muganda wange fo we yataddemu ssente Mama Lususu Samona Stamax Interiors ono mwami ow'emmotoka ezisingayo e Kampala obulungi Isan Sanzi ate teweerabira nti n'aba Prestige bataddemu ssente ate n'aba BT Betway bataddemu ssente so mukwano gwe beerawo bubeezi wangula ekirabo woba towangudde tiketi jangu ku mulyango osasule okuyingira mutwalo gumu ku mitwalo ebiri gwe yambala lugwero jangu osasule ku mulyango tutijje ffenna tunyumirwe abayimbi obamanyi abaliyo ate nga bo bagenda kubeera bibya ddala ate ng'ogenda kunyumirwa nange tugenze mu bizibu by'abakyala bano ebyokubiri mutulaga ebizibu by'omu mikwano njagala nga bwendi Elia ebizibu birabye omukyala omu ayagala nnyo ssente omukyala owokubiri alina obusungu bungi kati jatandika n'omukyala alina obusungu ye Shamimu obusungu buva ku ki era ava ku kyokubanga afuna obusungu obungi ennyo bw'atyo bakubuuza kisinziira nze wemba njogera naawe nsuubira okuba nga ndina muntu mukulu njagala nenkugamba ekintu omulundi guno saagala kiddamu wemba nkugambye njagala katugeze olugoye naye saagala nziremu kugambe gwakubiri nti mpa olugoye nedda osanga ntumbidde kuba manyi oli muntu mukulu ate kati bw'okomawo nyinyonnyola ate onyinyonnyola byenaategeera saagala onyinyonnyola byesiitegeera ojja kunyinyonnyola nyiga obusungu nze obwange bulinyirawo ekitegeeza olimu n'entondo kansuubire olimu n'entondo
Kangambe bwentu n'entondo nina. Kansuubire nti obusungu tebukuleetera kwekola kintu. Kasita mbeera nga nsobola okukunnyonnyola ate n'otetta bwesomayo obusungu oyinza ogamba obusungu bunnumye nnyo nze kanesiba omuguwa netta. Manyiina obuzibu obusungu bwe bumpitirira. Manyi nze munaye batubulira oweesoma nkuviiramu. Onoba. Kati ku ntondo n'obusungu ogasseeko n'okunoba. Edya liba likulemye. Waba wamulemye wano. Tabatajja kusobola maka. Tosobola gatta bintu bibiri. Gatta obusungu n'entondo. Olubanga mukadde. Anti oba okimanyi bw'oba ontegedde n'omanya nti omukazi wange wa ntondo ate wa busungu byewala ebintu byewala. Okitegeeza bwe mba mbyewaze osobola ovaawo nange. Tobuuziza Rose. Kati kanzireko naagala ennyo ssente. Ssente siganye ozaagala naye ozaagala otya. Oyinza ozaagala nesifaayo nti ssente nja zikuwa naye nga ggwe onoŋŋumira. Sikutiisa kuba tonnaba kumanya kyange. Kati sebo nze sente zenjagala mu ngeri gyenjagala mu sente ekisookerwako nga bwondaba yala kubanga bwembeera n'omwami nsinga kuwona nga bwondaba wambala bya bbeeyi kale zange za bbeeyi enviiri nsiba buli Friday manya okukyusa enviiri ate ekirala nina engeri gyenjagala okulyamu bulungi saagala nnaku Ndiko ekyokulya obulungi tekikulu kulaba akanyama. Ekyokulya kyo tokyesibaako n'ekya ssente kisinziira. Sika kulya bulungi. Kati okulya obulungi oyagala byakulya nga ki? Njagala bimansoze kino ya fish. Kugamba mwami ngabane twina mukwesika. Kati kankubuuze Rose. Omwami oyagala kulekerewo nga ssente mmeka ewaka ng'agenda ku mulimu ez'akameeza. Eza akameeza taata wange nga musawo yo nga tuyimiridde bulungi nga twali bulungi kale kisembayo ayagala artist emitwalo ng'etaano buli lunaku. nsobola okutenkanyizaawo nefuna ku ntandikwa. Kituufu ekyo oyagala ssente. Kituufu oyagala ssente naye wali okozeeko. Ate bava ku kyokukola engeri gyenjagala mu ssente ate bwe njagala okukola kuba mmanyi omugaso gwa ssente kyova nzaagala nnyo. Okay, kya ssente kyo si kikulu naye ekikulu oba omanye engeri gyozikolamu oba waddemba okwagala ssente. Ebibuuzo tebisobola kulekeraawo kubanga abibuuza mwetegefu nnyo obibuuza ate alina bingi ate nga n'ababiddamu beetegefu. Omu yagambye nti nze nja kugenda kufuna mwami so ye yazze mwetegefu ate n'omulala naye n'agamba njagala mwami naye yazze mwetegefu. Naye wange Eliabu awuliriza ebizibu by'abakyala bano ekisooka n'ekyokubiri gwolowooza saawa eno alowooza ki agenda kutwala mukyala ki agenda kulekaani ngenda kutwala mu ndowooza ye Eliabu atubuulire ebizibu bino byawulidde ku bakyala bano eno n'endabika yaabwe asuubira agenda kutwala ani oba agenda kulekaani. Ate we tunavaayo eyo nja kuzza mu bakyala bano eno Shamimu atubuulire lwaki Eliabu alina kutwala ye aleke Rusi ate ne Rusi atubuulire lwaki Eliabu alina kutwala ye aleke Shamimu. Tova ku njagala nga bwendi kansooke nkutwale ewa Eliabu. Endowooza eyange ku baana ababiri gwe nnyinza okutwalako asoose abadde ayagala nnyo ssente ate alina omwana. Singa nze kyenaaligambye kya ssente kyo nga kyo waba asobola okukola ekyo kyo si kikulu. Sobola omuterawo bizinensi ye naba nga asobola okugyamu ssente ezo z'ayagala okukozesa ebyo by'ayagala. Eky'omwana nange nina omwana naye eky'omwana sijja kifaako, sijja kunoonyereza biri byali mabega ku ebyo buli omu
asobola okukola ensobi ayinza okuba omwana yajja naye si mwetegefu naye omulala naye wa mwana naye alina obusungu tuwa obusungu aba muzibu ate n'agattamu entondo tuufu ate awo kiba tetusobola kukwatagana nnyo alina entondo eno obusungu basina ngeri gye nnyinza mukwasaganya kuba omuntu nga wa busungu neoba osobola omubuulirira n'osobola omubuulira gwe ki kyobadde okola takkiriza muli era asigala takkiriza wagattako entondo nekisukka bususi. Banange nze ndaba nga omwami ono kituufu ekyaddala bw'aba ng'asusse kwelowooza kuva ku ntobo y'omutima gwe. Ndabira ddala ng'alina okutwala omukyala alabika nga nze. Omukyala nga nze ayagala ssente, ndabika bulungi, ndi mukozi. Ate nga n'ekirala bw'aba atambula nange nga buli omu aba akola bw'ati. Era nze ngamba buli musajja yenna andaba weegombengako okutambula n'omukyala ng'alabika nga nze kubanga ogenda tambula buli omu ng'atunuulira gwe ng'ava ne ku kyaliko. Ate n'ekirala ne figa yange teri compared ku yo omukyala gweni naye wano nze yange yayetunda naye kati ate ye figa yeetunda wano e Uganda nze yange yetunda ensi yonna era yange tesangasangeko ebyo ebiri awo era nze ne mbadde ngamba ono omwami singa mugezi maama yandibuusawo nange kubanga si kyangu wano e Kampala wano e Uganda okufuna omuwala atisekisa eŋŋambe kizibu nnyo era kamusabire bana batalowoozezza bubi akole ekituufu. Endowooza yange nze mbadde ngamba omwami ono waliwo wetuleese okutulondako nze n'omukyala munnange abadde wano singa bwadde awo yinadde kale nadde ebbali n'akirowooza nze ngamba alina kulonda nze lwansonga kale ekisooka nti ffenna tulina omwana omu si kibi ekyakizza ebbali. Ensonga ey'okubiri ey'okuba nti onayagala ssente. Okwagala ssente si kibi naye maama buli musajja zaanafuna n'aba akolerera ye olw'okuba ye ayagala ssente nga buli zaafuna amuwa nze ekyo si kisiimi. Ate okubanga nti nze nina obusungu bino ebintu mukwatagana buli omu aba n'obu like weakness ye bweba nti nze weakness yange eri mu busungu bungi ye nga ye tusobola otutuula ne tulaba ensonga ekintu wetukola ki wetukigonjoola ne mugamba nti kino kiba kinyiiza n'asobola okyewala naye kati okubanga ssente ekyokulala ayogedde ku kyendabika era nage mba mundaba abakazi abanene tuweesa ebitiibwa abanene era munjulira otambula n'omukazi nga ggumidde bagamba owaayo alina omukazi omunene akuweesa ekitiibwa ndabikako era we mundaba sinza alabika obubi kati akasengejja kali gyali atuule alowooze yekube mu mutima atuteeke ku minzaani atupime okusinziira olumala tuwe ye nga ye ekiteeso kye naye era waaba sigamba nti muwa kyakusalawo nze wendi neera alabe njagalanga bwendi. Eliabu omulabye era akuwadde endowooza ye naye tannakitegeera bulungi abakyala banyirira naye bimusobedde musanyufu sirabangako sikyazangako muntu ko njagala nga Wendi nabeera musanyufu waati okujjako omwami omu eyali yegayagaya omwami oyo bali bamuyitaani erinnya ndirabidde naye omwami oyo yali musanyufu nnyo yatwala omukyala baali bamuyita Gloria ya omwami oyo yali musanyufu nnyo kati nno n'olwaleero tufunye omwami omulala omusanyufu oba abakyala bwe bamusanyusizza oba ye embeera ze musanyufu busanyufu naye Eliabu musanyufu senga mubadde wano eno omwana enjulidde omwami asanyuse akyamuse akasigiri kakutte omuliro naye nga ate nga ne Shamimu omuwulidde ng'agamba Eliabu alina twala ye aleke Ruth era n'akubuulira lwaki alina twala ye aleke Ruth ate ne Ruth naye n'akutontomera n'agamba Eliabu omukyala nga nze alina sijja byogera naye katugende mu bikulu ebigenda okubeera mu masukulu njagalanga bwendi munange wadde sirina nyingi ezo ennyingi tuli
kuswasa nga gwe wali bakubu